Yesu Kristo yebazibwe oluganda. Akubuuzaako amannya yenze Kabwana Frank okuva mu Hope ne Christ Ministry. Olwaleero twogere ku mutima. Abaana ba Katonda ensangi zino oba emirembe gino tufubye okulaba nga tutegekera omubiri ne twerabira okutegeka omutima. Yesu bw'ajja mu nsi yajjirira mutima. Kyova olaba mu Bayibuli ekitabo ky'Abaluumi essuula ey'ekkumi olunyiriri olw'ekkumi wagamba nti omuntu akkiriza na mutima gwe, omuntu akkiriza na mutima gwe so abantu okuweebwa obutuukirivu n'ayatula n'akamwa nti ndokose. Era ensangi zino osanga omusajja ng'ategekedde omubiri neerabira omutima, n'agula emmotoka ebbeeyi atuuzeemu omubiri gusanyuke, n'azimba ennyumba ennene efaanana obulungi asuzeemu omubiri gusanyuke, n'awasa omukazi omulungi omubiri gwe gusanyuke, n'akola bizinensi ennungi omubiri gwe gusanyuke, neerabira omutima. Mu Bayibuli ekitabo kya Matayo essuula e15 tandike ku lunyiriri lwa 18, naye ebifuluma mu kamwa biva mu mutima, n'ebyo bye byonoona omuntu. Bino bye tulaba bifuluma mu kamwa, ebigambo ebyogerwa biva mu mutima, ebyo bye byonoona omuntu. Abo be mulaba bavuma, bwe mulaba bawemula, mu mutima mwe kiva. Tugenda okiraba wano ku mumwa nga kivudde mu mutima, bw'atyo bw'afaanana munda. Naye nga kungulu kuno ateeseteese nnyo, era osobola osanga omukazi nga buli lunaku akeera n'amala essaawa y'ennamba ng'ali mu kuteekateeka mubiri, n'aggyayo ipeeso n'amuteekako, make-up n'amuteekako, lipstick n'amuteekako, n'ayambala olugoye, enjala ndiziba nga kyekyo, buli kimu n'aba nga ali ssatu, neerabira okuteekateeka omutima gwe. Uli olunya olw'19, kubanga mu mutima mwe muva ebirowoozo ebibi. Mu mutima osobola obutatta muntu nti bakusanze omutemera jjambiya, wabula n'omutta ng'omusse mu mutima, n'omala n'omuziika mu mutima. Katonda ye asobola okuba ng'akulaba abantu ffe kye tutalaba, kubanga ye akebera mitima. Kyenva kuga nti olwaleero tegeka omutima gwo.